utya mkono. Wekwatidde. Onekwatira oba okwata? Nkwate? Wekwate. Okay. Jendi netusenkanyanga bulijjo mukama mulungi. Kiba kimujjire. Amina. Tulaga mafumu tagenda kujuza. Ani? Mr. Phil. Mr. Ani? Phil. Oh, bambi afunye abantu bamwagala kubanga ndabyemu audience nga abantu batudde balinze abayimbi balinze Yesu bamwagala era bakoze bulungi okujja ne bamwagira. Bakakuba Kampala bokka. Awo simanyi abayimbi b'e Kampala b'emukono ndabika nze nga bamaze oyimba tebayimbibwa ngamba baba bayimba kitegeeza babaagala. Ekipande kyabaddeko ab'e Kampala n'ab'emukono kitegeeza babalansinze ffenna batwagala. Mukwano gwenyu sijja kulimba nti mumanyi jasi bandetedde bizinesi era nga bizinesi endala nenkola ntya nenzija okukola saana kulimba nti nomwami tumanyi nti ewerekeddwa kuno ekigambibwa nti mikwano gye. Tuli mikwano gye kubanga tuli bayimbi ffenna tumuwerekedde naye simumanyi nnyo sijja kulimba jasi yazze ng'omulimu omulala. Abantu abamu bagamba twasaba okulaba ekivulo kyo ng'ogambye nti anytime soon tuzaako ekivulo ekirala. Sibagambangako anytime soon. Nosooka okwetegeka nkola ennyimba zange netegekera abavuzi bange bwe naba ntuuse era nja kubagala. Twagaleko international collab. N'abansooka okuyimba tebannazifuna n'abansooka okuyimba tebannagenda nze nkyali wano bwe nalaba nga bakulu bannange bagenze nga nange ntandika okubagoberera naye abaana bo tebannagenda. Asooke nkaze wano ewaka sinakuba Serena sinakuba cricket oval so buli omu alina ebirubirirwa bye international ninayo gye nnina tenafuluma mwimbi siwamuneera naye ewo binaaba nga abutuusa obudde nja kugita naye temuntu ebyokutwala sipiidi simanyi international collab simanya genda global tujjagenda ngaekiseera kituuse. Mange era oluyimba osobola oduyimba nga lwa luzungu era ne Luganda. Anti era kitegeeza kibaako akaseera tosobola buukira oli wabuukira batosobola okugezaako mukisa gwe gutuuka ng'oyitawo naye bwe byo ebiwange tebisibya puresha byampolapola. Njagala kuwa ssente bwe ziti kakivulo mugamba maneja wange namugamba ssente tetujja zikulya twagala bwe ziti bwetaakola ne kakati anvuma mpaka ku makya okitegeera naye nga n'essente ze twasaba ntono kati ssente ze tukolera ntono tesobola kubiisa nawadde Diamond vidiyo gyakola tosobola gikola because okimanyi bulungi muziki waffe tumufunamu bulungi corporate tekola bulungi wantu tufuna bulungi ssente nga bwe tulina kola ki kuzifuna kati okukola vidiyo eri ku mutindo ya Diamond si byangu. Olaba neza wano nyina abawano asooka okusaba miliyoni 10 nga bangiteekemu oba sigiteeka ate ne tuzikola nga nnungi ne muzivuma nti mbi mukola vidiyo embi naye nga tiwataddemu ssente nnyingi kati mbalaba baneno abaana nina beenda baana Bebekulu yakoze ki album ennungi ennyo egyataddemu ssente ze taddemu obudde because mutugamba tugende ki global ataddemu obudde studio nnungi sound nnungi naye bagivuma mwekenyini mamutulwanyise media ya wano yetulwanyisa kyemmanyi naye ate singa tubadde tukwatira wamu singa tubadde tweyagaliza nga ffe Abannayuganda singa tugenda mu maaso naye mwekenyini media wano ffe mutussa wansi omwana nakola ekintu kati akopa gundi kakati wuuno kati ayiiyayiiya agatirira ate otagatirira ate bannange abayimbi bano mwatusobera kati nemwagala ki Bebekulu ali mu kutambuza
ali mu kutambuza album mukisapootinge temugikuba naye